TV munyenye gwanga program Gyenvudde omulungi atulaba nyongera okubuzaako nti osiibye otya nga bulijjo essaawa bwezi tuba tutuuse ne program eno amakulu ga program Gyenvudde nga bwe ntera obbagamba naddala gwe omuvubuka ali eyo nti bantu bangi babeera mu bulamu bw'ensi eno ne bayita mu kusoomozebwa okungi naye ate bwe balemerako bayita mu buwonvu n'emigga ne bamala ne bawangula gw'oyigamu ki gw'omuvubuka akyatambula nti onoonya mirimu gw'omuvubuka ali yagamba nti nze bannaye saasoma ensaawo we yakoma gw'omuvubuka ali yagamba nti abazadde banfaako byonna byagaana y'ensonga lwaki program Gyenvudde Star TV yavaayo nebeera nga egissa ku mpewo n'olwaleero nyongera okwanjulira omugenyi gwendi naye ye mwami Ssebaduka Jim executive director wa Sefa Uganda Clean Environment for Africa Uganda Limited yazze atunnyonnyole ekirooto kyavaawa waje yatandikira ye yazaalibwa okusoma kwe kuli kutya n'ebirala bingi nga bwe munaawulira mukulu James Ssebaduka sooka obuze ku batu abalabi ba Star TV nsanyuse nange okuba wamu nammwe amannya agange nga bwe bannyanjudde nze James Ssebaduka nga mu kiseera kino nkola nga executive director wa Clean Environment for Africa Uganda ekitongole ekyavaayo okulaba nga kirakafubanira okulwanirira obutonde bw'ensi okulaba nga tebutusaanyizibwawo sebo neeyanziza okunkyaza era ndi wamu nammwe mwami Ssebaduka sebo Sefa ki kitongole kikola ki Sefa Uganda obuwanvu bwakyo kiyitibwa Clean Environment for Africa Uganda kitongole kyateekebwawo okulaba nga kirwanirira obutonde bw'ensi okubeera nga buyonjo. Omulabi wa Star TV ayagala okumanya mwami Ssebaduka Jim yaani amannya agange nga bwe babagambira kangatandikire kaato gwokubiri nti nze Ssebaduka Jim amannya gano gamu regioni yaffe eno eya Central Buganda ya regioni ya Buganda neba ya Central ndi musajja Muganda nazaalibwa mu mwaka gwa 1973 mu mwezi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 10 ngenze nno nkula kuba nalabika ndi mu myaka 44 mikakati ntuuse kujja ku nsi nga ndeetebwa bakadde bange omwami ye mugenzi Samuel Musoke Ntulume yakava mu bulamu bw'ensi omwaka oguwedde mu mwezi gw'okubiri maama wange era naye yava mu bulamu bw'ensi mukyala Agnes Angela Nakate yava mu bulamu bw'ensi mu 2004 bano ababiri be bandeeta ku nsi nabo naye nga babeera Kyaggwe mu Kyaggwe Ssaabasajja eri Kyaggwe mu district ebyo ebiseera yali ya district y'e Mukono okutuusa kati yafuuka Buyikwe bwe nzija mu 73 najjira mu famire engazi nzijira mu famire eyo nga nnene mu Luzungu gye bayita extended family sirimus tetwali taata maama twali famire engazi mukyo nti mukadde mu maama wange mwe mmanyi omuwendo gwe nenkana bwengoberera nti mu maama wange nali omuzaale ow'omulundi ogwokusatu mu maama wange gw'owokusatu naye mu taata simanyi oba ndi wakutaano oba musanvu kubanga twagenda okubeera ng'abaana abaawamu ffenna nga twenkana kati ne bwe buba kati kingamba bamaama bangi kyentegeeza nti twalina bamaama bangi naye nga tusobola omusajja yenna asobodde okuba ne ssente asobola okuzaala abaana abangi taata waffe omugenzi gwenkugambye Saamu Musoke Meeya yali musajja musuubuzi ng'asuubula byennyanja Katwe mu katale Katwe Kampala ng'abijja wano n'abitwala e Buyikwe eri buzaalirwa bwaffe kubanga ye obuzaalirwa bwaffe eri district y'e Buyikwe naye ye taata wetufiirira ddala wetuviira ddala sibuka bayitawo Busaabaga era kiri mu Buyikwe district Busaabaga era mu Kyaggwe kakati taata ye gye yazaalibwa gye yakulira ne maama waffe
era naye gye yazaalibwa gye baakulira kati eri bo bakulirayo bwebuvu naye mbadde kati ate mu bizinensi kyawukana ebyennyanja abisuubulira Katwe bagenda Rwampanga ne babijja Rwampanga ne bagenda e Fort Portal Kasese ne babireeta e Kampala n'amala ate n'afunamu ku maanyi awo n'abitwalanga ne ku Nairobi. Kakati taata muli ewaka oli mwana muto. Taata tuli baana bangi naye nze saasooka kubeera naye kubanga maama wange gwe nkunyumiriza ya mama amanya yani koze kugambye Agnes Angela Nakate era bamu baali bamumanyi nga mukyala Mbowa ng'omwana omukazi gw'atayagala nnyo bonaabona na kitaawe obaabo n'anteeka ebuyikwe waali naye awo ate we nafunira obuzibu nti nafuna yeru yali bize nnyo taata wange n'agamba tojja kubeera na mwana wange taata w'olwo akunonyeyo wa mama tayagala kubeera taata wange oli Mbowa n'angamba tojja kubeera namugamba tojja kubeera na mwana kuba tuli baana be kuba maama we yali atambula nedda mama olwa bizinensi ye nti yali atambula nnyo kati nze oyo nankwata nanteeka awali jjajja waffe azaala taata oyo omugenzi Maria yanjagala nnyo mukyala oli yali mukyala nga mukozi nga mulimi naye nga anjagala omanyi okubeera nga ogwe mwami waka mwami nisooka ndali nfuna ku laavu yumu nga tugenda olweggulo nakolaki nayiwamu naye nga nzirira ku mugongo naye nga tuyimba tusale ekkubo bwe tusale mbijjukira bulungi namwagala nnyo yanjagala nnyo era nemba nentandika okusoma 78 olwo ntandikidde mu Nasale jjajjange ono gwe mbadde nkunyumiza mugenzi Maria bwe yanjagala nnyo taata wange oyo gwe nkugambye n'agamba kitange bwe yanjagala nnyo ndowooza mbeere bulungi naye ng'omanya abaami abalina famire enneneko taata wange n'agamba nti ono anywa nnyo omwenge ye maama we ajja kwonoona ki omwana ono nga yakwagala nnyo anywa omwenge bagira maama answaza maama wange answaza naye bonna Katonda abawo obulamu obulungi eyo gye bali naye kuba bonna bajjulukuka naye n'agamba nti omwana ono talina kubeera naani na maama ono kuba maama wange ye jjajjange anywa jjajjange alina okunywa kabisi buli lunaku naye nga kamuyisa bubi nanzijjayo ntandise olw'okusoma nagamba tasobola kusomera agende asomere wali tatalina mmotoka ziri nnyingi alina loole biki abeere ne baana bano olwantwala mu maka ge amakulu gaalimu abakyala basatu mu maka agamu ngera bumanyi abasajja bedda maka bwe gati galimu abakyala basatu bisenge mulimu n'abaana bangi kakati antwala kumbe wantwala wagenda okuva tabbu yange ey'obulamu kubanga bamaama bali tebanjagalako n'olunaku n'olumu ndi musajja eyakulanga buli lunaku nteekwa okufuna mu luzungu bagiyita corporal punishments ekinene ekikusukkiridde ggwe akulabirira akujje wajjajja akutwala mu ba step mother bo si yakuzaalira ddala olwo taata wakuzaalira ddala ye maama wo kasita yakujjayo ye naye n'azikirira ddala kati bwe baayawukana ye olwedi yali alina okugenda n'aba kubanga baayawukana lwa bamaama bano abalala baalina obukuubagano bungi bwe baawukana ye n'atwala nze kakati kyenyamba nti nejje nagenda oba maama gye yagenda nga nnina twali nayiganja eri omuzadde oyo era kyova olaba nalwana nnyo mu bulamu bwange okulaba nga ne mukadde wange oyo nfuba akulaba nga akatono kenina tukagabana ate yali musajja asiima kakati bwamala gyenkuge eyo ba step mother nina okusoma kyenkugambye nti nze nalinga victim of circumstance oba omuntu atomedde ekintu buli kiseera gwe kitako kyotalina kutomera nti
ekidomola ky'amazzi nze nakisima sinaba kutuuka wadde kutuuka kusitula haafu yaakyo. Lusekese lw'enku nga nina lwesinatuuka wadde kutuuka haafu yaakyo. Era enzizi z'omu byalo toyinza gamba nti kumpi kubanga tizaabeeranga ku wantu nga mumala kukkirira mu kikko mu miti eri wansi mu luuko naye nga mutambula distance nene. So bamaama bange abo abasatu balwananga nnyo nti obufumbo bwonna naddala nga bugazimu mu luzungu we tuyita extended family etera kubaamu ebizibu bwino bye ngenda okwogerako wammanga. Kiri kwegamba olinga agamba nti omulungi ali ku Star TV bw'aba ali naddala omuvubuka ng'ayita mu bizibu nga bino abeere mugumu ajja kutuuka abiwangule. Kuba ye order of the day. Tetwandigise order of the day nga kibiirawo weekiri si kipya. Naye nga tekirina kumalako era waleme kubaawo asuubira nti bw'otuuka mu bizibu ng'ebyo muganda wange wenna ali eyo nti gwe ensi ekukomeredde. Katonda ayinza okuba ng'alina ansa gy'oli. Ate kyemmaze okulabamu nti abantu bonna abalina abafunye ebirungi mu bukulu babaamu n'eyo elementi y'okuyita mu buzibu mu buto. Ndowooza kiyamba omuntu omuzima newankubadde si kyekyandibadde ekirungi. Awo kati gwe tubuulira oli bonna waabulayo n'omu abeera ku sayidi yo nga bonna bakutulugunya. Kyengezezaako okukutegeeza kiikino nti nali most unfortunate oba nalina omukisa omubi nti abakyala abo buli omu yabeeranga n'abaana be kati nga nze ndi omupiira wakati nkubadde nkutegeeza nti balwananga nnyo bayombanga nnyo ng'obujja bwe bubeera kakati nga buli lwe bayomba lwe balwana oli okwesasuza obusungu obuggwamu nze naye ng'olwo bakulanga kinga ne taata akuleese mu makasi taata anti taata baali tebakimanyi bo basuubira nti yakuzaala definitely ekyo bwe nkibadde nkunnyonnyola wuliriza nze Ssebaduka Jim oli omwami y'emboowa tweddira mpindi nga bwe naggambye maama waffe already booti yaba disclosingira nakola emirimu gye nali siteekeddwa kukola nga ndi muto in fact mu kiseera ekyo balowooza nti bambonyabonya yes bambonyabonya kuba nayita mu bulamu obuzibu naye ngenza okwesanga nga mu bulamu bw'ensi eno ate ebisintu ebisinga sibinzibuwalidde kubanga bannange bonna bembeera nabo bayinza kumpaako obujulizi kubanga nabo nkiwa bandaba eyo gye bali nti omuntu yenna buli lwobanga oba oluusi kati eno ku level gyendi ndi executive director mulamba wa kampuni namba nnene mu Uganda kubanga esasula emisolo ekozesa abakozi abasukka 30 naye emirimu ngikola ng'ate gwe bakozesa obukozesa nti babandibonyabonya ne balowooza nti bambonyabonya naye baali bampa buvumu. Maama wange omulala yagenda natugenda nze nakwatanga enva na nze nzirino zirungamu omunnyo. Maama wange bwagenda tata yali alina okujja naye maama n'agenda anyiga emmere agizeeko zaali mu ssaawa ng'emu yakawungeezi bw'anyiga emmere bw'agenda okujjula bw'ati kuba baasibirangako emmere ku gundi bw'ajjako endagala n'asooka akubako ekisaanikira ajje ekya bokisi asobole ofuna bw'agikwata agisee wansi. Nomanyi abakyala awo n'abaffe kaakati balina oba tuyite lujoogo balifuula nti bo tebajja bw'akwata bw'ati mu bokisi yali ejjudde enva bw'agikwata mudozi yakwata mu supu kyaseka muganda naye byannako nti bwe yakwata mu supu nebimwokya n'agisitula n'agikuba wansi ate supu n'amukola ki n'amusammukira bajali ejjudde abaana bangi bokisi si buno obubokisi bumwana azaalwa zino kati bwagikuba wansi jjukira wano agikuttemu ne supu emwokyeza bwagikuba wansi amusammukidde antuma ndeeta amazzi mu nnyumba nva mu fumbiro nzija mu nnyumba twalina oba ojjukira ebikopo bya kimbo kawuboyi wamulabako ebyo we byavangamu kawuboyi kakati yantuma amazzi nenziruka mu nnyumba n'ekyo ekikebe kya kimbo okufuka amazzi naye gwe lwakuba ddoozi tewabeerako mu kyalo bwe wagendanga ku luzzi nga muse n'amazzi n'osulika n'ekidomola bw'oti kijjule bulungi n'okiteekako
ettooke oba empumumpu kisobole okuba nga kijja kisibye bulungi era tewaleetanga kidomola nga kinyeenya gulu bakuzangayo oleete amazzi ki amalala kakati bwe ngenda okujja ettooke lino ku kidomola jjukira kipakire amazzi gakolaki gabooka kuba nali mpapa kakati bwe nfuka amazzi gano gajjira ku sipiidi ne gajjula mangu mu kikopo kino ne gayiika ne wansi ntuuka nzizaawo ekidomola kubanga njagala okudduka maama oli mulabye ayidde bwe ntuuka okuddayo onziruke jjukira amazzi gayiise mu nyumba ya sementi oli bimwokyeza mulabye bimwokyeza nzijja ekidomola nkituuzaawo bwe nti nkizeewo nziruke mutwalire bwe nkituuzeewo kyatuula ku ttooke lino eryavuddeko eryabadde ekisaanikira manziruka bwe nti ne kigwa nzira kuba amazzi nalimanyirawo baali bajja gannonyali bwali kiro nkwabye ziri mu ssaawa emu zigenda mu bbiri gatandise sinatuuka kufuluma nnyumbulu mu process awo nzija ate nsooka nsitula ekidomola kimale okwesimba galeme kuggwamu nzire bwe nadda nsiimuule maama oli olw'okuba ebintu byali bimwokyeza ate alina ne obusungu ku nze najja teyalonzalonza nankwata wano na wano nansitula nampanika bwati nanta nankuba wansi nze omuntu okuwanika bwati nakuta ate nze kubanga nalaba ku kakiripo ka moze nga bamusitula ne bamukuba mugongo neyenzi wano era yenna tulaba kano si accident bubi bw'amaka wano newabika wenakoma okutegeera newafubuka omusaayi naye nalye omusaayi neguyiika mungi kubanga mu process wano kyemba ngambye nti gwali eyo atulaba gumamu kubanga bino ebintu tulina obyogera kubanga bijja kuyamba ne families endala okunoonya engeri gye zikwatamu yinza okuba nga si nnungi naye gwe guma kubanga kitutayagala okwatibwe kyetwagala manyi okwatibweko nti bwajja ye yansitula busituzi yanvuba ng'omuntu bwona ovuba ennyonyi nampanika bwati nanta nengwa nenjabika kyeyakola omusaayi gwali mungi mb'ogwanvaamu nga nzirusa atya mu ddwaliro eri ludda wa kiro alina gundi jjukira tulina taata omulala ali kyeyakola baalina emifaliso gye neejja ppamba ng'agenda mu kisenge ng'ajjayo ppamba ng'amunsonseka wano awaabise ng'ayingira ne munda ansonseka ppamba akwate omusaayi naye ng'omusaayi gukola ki gweyongera bweyongezi kyeyakola nga kyendowooza oba nti libattima nga ntwala mu buliri nga neebasa bwati nga nsonseka ppamba ng'akwata ekigoye ng'akinsiba ku mutwe I don't know simanyi kubanga kyenkugambira nti kyali ttima gwali gusobola okugenda ku bwongo naye olwoku katonda gwali eyo atulaba munnange manyi obulamu bw'omuntu nti olusi tebuva wala kumpi nnyo nabeerawo yaŋŋamba bwe yamala enkeera taata kwolwo teyajja bwe yamala enkeera ku makya teyagala newuli taata omulala yagamba bannange bano nti busenga bumwogera mwenna mbase n'akeera n'agenda waliwo eddwaliro nga liri wala kubanga we twalina eddwaliro nga weetaaga distance nene sigamba nti otume omwana agendewo nga olina kugenda oba nakagaali ate biseera ebyentambula yali ya bugaali n'agendayo n'afunayo amakerenda natandika okumpa yaŋŋamba bwe naddamu amagezi agategere naŋŋamba nti olunaku lw'oligamba kitaawo nti nze nakukubye bino oŋŋenda kutta era kitange yafa takimanyi afudde nga n'enkovu bw'agira batakubuuza nti yaŋŋamba nti gwe gamba nti nayiya amazzi wansi babadde bangoba nengwa ku madaala kubanga okuva mu ddiiro twalina amadiiro 3 nga waliwo eddiiro ffe lye tutuulamu nga tulya waliwo erya taata waffe omuli dining naye nga okuva mu lino oyambuka madaala oguliri naliri eddala eriri wali eriranye liri erya taata liri abagenyi nolyozeeko ebisenge ngomanya abasajja ababeeranga ne ssente dda yaŋŋamba ŋŋambe nti bwe nabadde nziruka nga ntya okunkuba nentomere ki naye nga nali mu state mbi nnyo kyandeetera okutandika okuwunga
nga buli kiseera nfuna kamunguluze naye ate nga nina okukola emirimu era stiiru nga tafunyeemu kisa nti omwana ono ali mu mbeera embi kakati nabonaabona nnyo era waleso otugambye nti eri mu kibiina wabirumwanga omutwe ng'osumagira ntandise okusumagira kati kiba waasi ngezeza njagala okukutegeeza kyali tu waasi kwegaseeko kino ekiwundu simanyi gye kyakoma naye ku lw'okwakatale kwa Katonda nti oba lw'ebyo ebintu bye twalyanga kwakakati omuntu afuna akawundu ne kagejja bugezi naye dde ofunanga ekiwundu nguba bimeere gye twalyanga oba bino fruits biki kuba ennaku zino eyakatuva ku maaso mumoze radio nkubawo y'emu era bamuyasa wano ku program Gyenvudde mwami Jim Ssebaduka atunnyonnyola akawonvu n'akagga wa gy'avudde gwe naddala omwana omutali ku Star TV gw'omukyala ali eyabonyaabonya omwana wa mujjawo ndowooza owulira ebintu bino naye ate abaana be mubonyaabonya mumanye nti mu biseera eby'omu maaso ate be bagenda okubeerawo ku lw'abaana abammwe be musuusuuta tova ku Star TV program Gyenvudde ekyagenda mu maaso mwami Jim tyawo otulaze ofunye ekiwundu osoma bakugamba nti bagenda kusiriwaza ate yaŋŋamba nti beera obulamu obwo aŋŋamba nti toliddamu kuba namagezi era toliddamu kukulembera kikomye lwaleero lwaki gwe gwe babiitabiita simanyi babiibiita genze mu kyokusatu embeera eyeetuukirize etandise kwegaseeko ekiwundu kakati P3 P4 P5 kati bwe ntuuka mu P5 nga ndi ku struggle nga bumanyi omwana omulenzi alikola ebintu ebitegeerekeka ndowooza senga wange yajja n'agamba taata nti nze nsazeewo omwana ono mujje wano bw'otamugjawo agenda kufa ndowooza alina information gyali afunye sisharinga nga naye kintu kyonna kakati senga bw'ali bano abaana bafunanga kubanga bakolanga ensobi awaka nga buli akoze ensobi bwe bamubuuza nti Ssebaduka nga bankuba kyenkugambye nti nabayeranga victim of circumstance buli kimu kakati ninze naguma mboko nga kujjukira ku ssomero ebiseera ebyo nga bakubanga abateeguya n'awaka bakukuba kati nze ninguba kakati senga bwe bamuwasuya n'alyako ezaasolamu waliwo omwana eyakeera nazikwatamu ng'ayagala okulya ku soya kubanga soya sekyalinga tekyabanga tetwalyako ku soya awaka zaabanga nnyama byennyanja nabyo n'ebintu ebirala bisigadde bwe baabuuza nti ani yakutte mu nva za senga abanagamba twalabye Ssebaduka mu mazima ga Katonda bampitirawo baali bakankuba embooko ndowooza nga 4-5 omwana omu muganda wange kibiranga akyaliyo na standing in for me he came in for me nagamba maama nedda tokuba Ssebaduka nze nazikoze eki ninga tiyazirya naye yali anumirirwa kuba baali bankuba nnyo naye yanumirirwa n'agamba siyaziridde era kyovula mwagala obulamu bwange lwako yasacrificinga naye kyayamba ate tebaamukuba kubanga ajjukira nze nali mmenti okubwanga naye senga yalagira maama taata nti banzijewo olwo tuli mu P5 bwe tutuuka mu P6 nengisomera awali maama wange but coincidentally nasanga ne mami talina bulongeraavu gyendi kubanga ndowooza ngeri gye saali naye kakati ekyo kyandeeteramu ate okubeeramuko okwagala okwonooneka kubanga neruwuuzanga nti buli kimu kyangu awali ku disiko nziruseeyo obitegeere omupiira ogwo jjukira nali musambi wa mupiira mulungi nali muddusi ndi musambi wa mupiira ndi muyimbi Katonda ng'ebyabiyimba ne mu ssomero ng'era ttiimu bagizimbira ku nze naye nga navuddeko bankubye n'amagulu ne gazimba naye nga ate nina okukongojja nsamba omupiira nina okudduka bwe ntuuka wali maama wange tutuukawo waliwo mukulu kubanga nkugambye ndi mwana wa kusatu mu maama naye kigenda okuzuulwa nga maama mukulu waffe yali yamuzaala eno ewaffe gwe yasookerako kakati ajja afumbirwa taata waffe ono mboowa okitegedde kati bwafumbirwa kitaffe mboowa
azaalayo sister wange gwenzirako kakati wazaala sister wange gwenzirako ndowooza ate ajjako mu Kampala ndowooza batabukamu nga bumanyi amaka we gatabuka so kakati we bitowe bijja ya kakati ono mukulu wange mukulu waffe agenda okujja okulaba ku maama we nga ndi mu P6 ansanga awaka naye ng'alaba nfaanana nnyo kitaawe n'okusinga omwana omulala yenna eno naliyo mu bukyamu eno ewa kitaawe naye lwokuba bonna omuziro guli guki naye naliyo mu bukyamu saaliyo mu butuufu naliyo mu bukyamu naye nga bwagira nanzize ebbali ng'agenda anzibirako aŋŋamba nti omanyi mwana wa Bulaza oli muganda wange ebyaddala ofaanana taata ofaanana kitaffe era taata oli taata waffe ye taata wo ng'omanyi abaana bwatyo muvubuka anguulira ebintu ebyo kakati bwaŋŋamba naŋŋamba bw'ofunanga obudde ojjayo okugwe n'olaba otambula bwoti ne bwoti ne bwoti olwo andagirira ematale nva buyikwe andagirira ematale matale era kiri mu Kyaggwe era ekiri awo era mu disitulikiti y'emu andagirira ematale era waayituuka nga bumanyi omwana ate olwa muzimbyemu ekyo ekintu third term bwe yatuuka nebulungula mpola nakasawo kange nga ngende asasokosema anti mama teyabeerangawo nnyo nga ngenda ndabe ngenda okutuuka eri nga banyaniriza omanyi haga omwana azaawuse nga balaba omwana mu famire so nenyingira famire empya naye awo wenkolera ekyomusanvu 87 kati ate amagezi ne gatandika okudda amagezi kubanga ngenda okukola ekyomusanvu bwenva eri ngenda okukola ekyomusanvu nakikolera ku nkooyooyo boarding kuba twali tusomanga Ssugu naye nga ebibuuzo tulina bikoleranga nkooyooyo twabikolera nkooyooyo boarding ya ne tumaliriza nga nfunye first grade era mu kibiina awo bwe natandika P7 nga tubeera babiri bwe sikulembera mbeera wakubiri olw'obwongo butandise okudda era nentandika okuddamu okusoma obulungi nemmaliriza P7 nenzija ntandika secondary code camp terevu nyogo mulungi alaba Star TV emunyenye gwanga program Gyenvudde oye mwami Jim Ssebaduka akunnyonnyodde akawanvu n'akagga ku buto bwe engeri gye yabonaabonamu engeri gy'asomyemu era watukomedde ng'amaze P7 ayingidde code Kampala awo tumaze n'okuyingira ndowooza mu biseera ebya President Museveni nga yakawamba obukulembeze obwa Uganda naye gwe ali eyo oyigamu ki bino byonna tuleeta abantu nga bano si kunyumisa si kubeera awo nti nno onyumirwe mu ddiro wabula obeeko kyojjamu gw'omuvubuka ali eyo gw'omuzadde ali eyo ebintu omwami Ssebaduka bye yayitamu gw'oyigamu ki olwaleero bw'obonyaabonya omwana wa munno enkya owuuba n'amuyisa batya singa bukyanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno.